kabadde kaseera kasanyu na byafaayo eri omukwasi wa ggoolo ya Uganda Dennis Masinde Onyango ng'akwasibwa engule y'omuzannyi asinze okuzannya omupiira mu bazannyi bonna abaguzannyira ku lukalu lwa Africa. And the winner is Dennis Onyango. Ono yabadde avuganya n'abalala babiri okuli bwe baguzannyira mu ttiimu y'emu eya Mamelodi Sundowns kama Billiat ne munyenye ya kirabo ya TP Mazembe okuva e Congo Rainford Kalaba. Onyango kati afuuse omukwasi wa ggoolo asoose okuwangula engule eno. Okulondebwa ku Onyango abakugu mupiira bakwesigamiza ku buwanguzi bwe yatuukako omwaka oguwedde omuli okuyamba ttiimu ye eya Mamelodi Sundowns okuwangula ekikopo kya kirabo empanguzi ku lukalu lwa Africa oluvannyuma lw'okuwangula kirabo ya Zamalek okuva e Misiri ku mugatte gwa ggoolo 3-1. Ttiimu ya Onyango era ku nkomerero y'omwaka oguwedde yazannya mu kikopo kya kirabo empanguzi mu nsi yonna mu ggwanga erya Japan n'afuuka Munnayuganda asoose okuzannya mu mpaka zino. Oluvannyuma lw'okuyamba Mamelodi Sundowns okuwangula ekikopo kya liigi ya South Africa, Onyango yalondebwa ng'omukwasi wa ggoolo asinze mu ggwanga erya South Africa. Onyango era yalondeddwa mu ttiimu y'abazannyi 11 abasinze okukyanga akapiira ku lukalu lwa Africa omwaka oguwedde. Obuwanguzi buno bwonna Onyango yabutuukiddeko ku mukolo makeke ogwakwatiddwa mu kibuga Abuja ekya Nigeria nga gwetabiddwako abakugu mu muzannyo gw'omupiira. Ku mukolo gwe gumu ttiimu ya Uganda eya Uganda Cranes yalondeddwa nga ttiimu esinze okuzannya omupiira ku lukalu lwa Africa oluvannyuma lw'okweggyako ekikwa eky'obutakika mu mpaka za Africa Cup of Nations emyaka 39. Akulira ebyemirimu mu FUFA Edgar Watson ye yakwasiddwa engule ya Uganda. Uganda yawangudde ttiimu ey'eggwanga erya Senegal ne DR Congo bwe babadde bavuganya ku ngule eno. Ttiimu ya Uganda Cranes mu kiseera kino eri mu kibuga Dubai nga yeetegekera empaka za Africa Cup of Nations ezigenda okuyindira mu ggwanga lya Gabon. Uganda eri mu kibinja omuli Ghana, Misiri ne Mali era ng'empaka zino zaakutandika nga 14 omwezi guno.